Lino ly'essomero lya Ibuga Primary School mu ggombolola y'Ekiswamba mu disitulikiti y'e Kasese eryayononeddwa omuyaga akawungeezi k'eggulo. Bwe tutuukiddeyo nga waliwo ebizimbe ebyabambuddwako amabaati ne gatwalibwa kibuyaga. Okusinziira ku James Nalodi, akawungeezi k'eggulo omuyaga ogw'amaanyi gwazze mu nkuba okukkakkana nga gubambuddeko obusolya bw'ebimu ku bibiina. A storm that came in and took away our school. The whole roof, the whole block, some 3 classrooms were taken off. Kyokka bano ekizibu bakitadde ku butabaawo miti gikwata kibuyaga ku ssomero lino ekiviiriddeko enjega eno. Googo nakyareetwa okuba ate emiti mikyaha isomero nikyo kizibu nikyo kitwina. Kati balina obweraliikirivu nti singa okusoma kuddamu ng'ebibiina bino tebinnaba kuddaabirizibwa tebamanyi baana we banaasomera. I think others before we construct maybe we shall be using the shade here because if they have not it repaired now we don't have any way of helping them. Abaana basitibwire kutandika kusoma hata ho kusitamaho nka taro. Kati basaba gavumenti okuvaayo okulaba ng'eddaabiriza ebizimbe bino mu bwangu. Abaana baza kuhumurika tara tukubasomeseza nikyo tukusabira obuyambi mu gavumenti. Wabula bba abakulembeze ku disitulikiti beeyamye okukola ekisoboka okulaba ng'ebizimbe bino bitereezebwa ng'abaana tebannaba kudda ku ssomero. I want to reassure the parents that this work is going to be done very, very fast because we know that children are coming back on 3rd February. So we had come purposely to assess and to get to know the size of the damage. Tutegeezeddwa nti essomero lino abaana bwe baawummulira nga lirimu abayizi abasoba mu 405.